Njala Muntagigire wano Kale Kayihura, Yose Tabasula Mutano wa Karechezi, Abel Kandiho, James Mugira, Sabit Muzei, Semwai Iso ne SFC. Mbamanyi mkuwe muri kuno. Njala Muntagigire Chitata, Sobi, ne Sipapa, nabo babere ku video eno. Olwalero ku ssaawa nyezo okumakya olunaku lwa bbalaza ku State House na Kasero Museveni otuziza meeting gwe kennyini Museveni Kale Kayihura agibaddemu ate era Kale Kayihura weebuzaabuza ng'afukaana abantu gonna mazzi naye ng'ate okimanyi gw'omu ku bali ku misango gy'okutta bannayuganda lunye nali nsuubira nga ngenda kukolako profile nkoleko back check naye I've proven myself wrong nti Kale Kayihura you are part of this genocide which is taking place in Uganda because all your hobbies, the Highland criminals, the likes of Sobi, the likes of Sipapa, the likes of Chitata, they are still in service and I'm going to expose you today to the fullest. Ntandise mubadde ne meeting ku ssaawa nyezo okumakya mu State House Kasero ne Yose Tabasula Mutano wa Karechezi meeting ya GC ebadde Museveni kennyini omumpembe Kale Kayihura Abel Kandiho James Mugira Sabit Muzei Semwai Iso ne SFC bye muteesezzaako bibino wammanga naye mu kuteesa nga waliwo emmotoka bbiri ez'ekika kya drone nga ziri mu lujja lwa State House Kasero baani abazibaddemu wenzijaawo mu meeting eno gye mukkiriziganyizzaako before nga sinagenda kibadde mu meeting Museveni gwe kennyini okimanyi ne gavumenti yo mwafunye essimu okuva mu UN mu ttabi erimu erya International Human Rights eyabategeezeza ntugenda kujja bunnambiro okutandika okukeberera buli torture chamber zonna ze mulina mu ggwanga okukebera mu bannayuganda bonna byemulugunya nimbatulugunyiza abamu basse mubaziise essimu wagifunye nkimanyi wagifunye essimu mu department ekwatagana ku ddembe ly'abantu mu kitongole ky'ensi yonna kya UN kya United Nations wafunye essimu ne bakutegeeza bagenda kujja nga tebagenda kwebuuzaako balina okukebera safe houses zonna fete kituta torture chambers within the whole country bagenda kikola kati bwamaze okutegeera ekigambo ekyo n'okubira bano abampebbe bonna bali mu kutta batandika okukola ekintu kino wammanga one oyagala bakiriyalinga safe houses oba torture chamber before it's too late nga UN tennatuuka kyewakoze kiri bwe kiti walagidde ebitongole by'okwenda byonna bakebere safe houses zonna bazempting to the extent nti abantu bonna abakwatibwa ne bamenyebwa amagulu ne bamenyebwa emikono ne bakubwa bubi nga tebakyali beyond recognition olagidde abantu abakwatibwa bateekebwe mu mmotoka okutandika n'olunaku lwaliro ekiro batwalibwe erundi bujjo gye babalirizibwa battibwe kubanga Museveni tolina budde bwagenda kuwoza ne UN baani abakuba abantu bano abamenya amagulu abamenyako emikono abamenyako ebigere olagidde nti buli muntu yenna ali mu safe house nga bamumenya okugulu bamumenya omukono bamugjamu amaaso babamukolawo nga takyasobola kutambula oyo attibwa with immediate effect era owadde ekiragiro batandike okujja bonna abavubuka n'abo bwala n'abalenzi mu safe houses zonna babatwale sitiri babateeke bundi bujjo mu makomera gatamanyikiddwa naye nga bo bano buli atokyaringibwa obubi agenda kukomekerezebwa ng'alina okuttibwa kubanga tuyagala kuddamu ebibuuzo do you copy byemukubadde mu meeting eyo after getting the call from the United Nations from the Human Rights Department esimu wagifunye kati ngenze maaso mukulu mu meeting eno mukkiriziganyiza nti abantu bonna abatusibwako buvune beyond recognition abamenyebwa abakubibwa ne batuuka okuba nti bali ku ndebolebe yakufa nga bakyali mu safe house ezo batwalibwe battibwe sinakindi baziikibwe mu ntaana ezitamanyikiddwa mu bitundu byonna eby'eggwanga nga main region was suggesting batwala abantu bano obageye batwale bundi bujo ate nga tukimanyi bundi bujo kyekifo ekimu gye muttidde bannayuganda basinga obungi abava mu western side of Uganda muti babaleeta eno batwala butwazi bundi bujo nga mubaziike mu bibira abamu nga mubattire eyo sinabana osazeewo nti bemputinge zonna safe houses babatwale ebundi bujo sako bonna bakubiddwa nga bakubiddwa bubi batwalibwe baziikibwe eyo ekyo sigenda kirwako meeting eno temwogedde bigambo bingi nnyo okujjako kyemwogedde kwe kuba nti temwagala kwerabisa mu international community bategere tebali mutokyalinga abantu in fact bw'obadde yogera ne Kale Kayihura ogambye nti we regard these people as omugambye Kayihura nti abantu bano mbaregardinga nga war damages nga bwe mwali mu lutalo mwatta abantu ne baga nti bano balinga these are damages kugamba
mu lutalo mwalingamu ebintu muga nti ne bwafa talina mugaso nabana abantu mugamba nti muli mu lutalo so kati these are collateral damages temufaayo mugenda batta era Kayihura nagamba sawa afande Kayihura akigambe so mukulu Kayihura tukimanyi nti weekwakanya abantu botakulaba ne federal zaffe zijja kulaba meeting eno bwewedde omumpembe Karekezi Kayihura asituse nagira nasinkana drone zino bbiri ezibaddemu lujja drone zino zibaddemu abantu walwamanga mubaddemu omusajja Abdul Chitata abaddemu drone zezo mubaddemu omumpembe Sobi abaddemu mubaddemu n'omumpembe Sipapa banono bebali mu nteekateeka ez'okuwamba abantu bonna okwetoola Kampala mukono wakiso n'ebitundu ebirala bya Uganda nga batuula mu drones ezo okuba nti zooperating ogenda nga zikidnapping abantu kanjala basaba atakulekera nawe tomulekera abamanyi family ya Sipapa weeri mugende mu girumbe sinakiri musanga mune musaleke ensingo kino zo nkyogedde tugenze ku Chitata manyi abeere Lubaga family z'abakazi bamuzimanyi n'abane bamanyi bonna gomusanga gwa Chitata ne mukole kongo obuyinza bulagira twakuwone nga Chitata tugamba nti wakava mu komera ekyennyanja kyakusesema novaayo sitiro bakyakozesa ensobi zezimu okugenda against bannongo batta njagala munsangire omuntu yena family wa Sobi weeri mumanyi nti abaana bonna bali mu kufa mu Uganda Sobi ayinamu mukono 10 ku 10 kubanga bali mu kuwamba abantu bano family ya Sobi mugisanga naye kenyiri omusanga mumulyewo nga Gaza bwe musanga Chitata family ne mugiryewo nga Gaza ne mumulyewo nga Gaza kubanga oni yava mu Busiramu kati ali embizi Obusiramu tebukiriza kutta muntu bwabango ne yita Abdul Chitata nga yava mu komera nga ekyenyaja kimuwandudde ate nasigala nga ali mu kukweza drone kutta abaana b'abantu bwe musanga Chitata mulyewo nga Gaza Sobi mulyewo nga Gaza ne family zaabwe tandika ekitakulekera n'otukiikira ennyanja ekutomera tugenze ku Sipapa ono mubbi kafulu naye gwe bagoola ne pass bwe musanga ne mulye ne family mugirye tetulina kyakkola ngenze maaso Kayihura abantu bana basanze mu General State House nga bali mu drone 2 mwe babadde nga amaze okufuna ebiragiro omumpembe State basula utala Karekezi nabawo ebiragiro by'okkola era bibagenda okukola ekiro kyalero n'akawungezi kibujjako kati njala bategeeza abampembe abali emabega w'okuwamba ngenda basomera erinnya ly'omuntu n'ekifaananyi kye then after ngenda kusupply ebifana ebino by'oku social media njagala mbitimbe bibune ensi yonna n'amanya gaabwe buli omu mutegere nti baani aboperatingira mu drone zino boperatingira mu biseera ki kati drone zino emmotoka zino bageza agulira na reiso zali za kuba campaign bwe zava mu campaign nga campaign zibalemeredde ne bazifuula nga zigenda kuwambibwa mu bantu kati emmotoka zino n'abazirimu bakola mu bitongole bubiro wammanga abantu bano bakola mu kitongole kibayita flying squad ekya police weekiri bakola mu kitongole ekya fire brigade nabo mwebali mulimu ekitongole ekya crime intelligence mwebali mulimu ekitongole ekya police eya bulijjo n'abantu mwekiri mulimu SFC mulimu ne JAT bino bena bitongole byakwerinda naye kati bino bye bibeera okukola nga bataddemu abantu abali mu ngoye za bulijjo nkidda mu flying squad yemu ku department eziri mu drones ezo mulimu fire brigade abazikiza omuliro namwe bali bano bali mu kitongole ekyo kikola ki ekikwata abantu mulimu crime intelligence naye ekwata abantu polisi ya bulijjo mwe balinga bali mu ngoye za bulijjo mulimu SFC mulimu ne JAT bye bitongole ebikwata abantu nga bali mu drones zino mukitegedde bulungi so omulimu gwabwe guno ogw'okukwata abantu n'okidnapping abantu gwakutulugunya nakutta bannayuganda kati wano wenjagala otandikira obawa information ndowooza njala tandika n'amannya gano wammanga buli lwensoma ekifaananyi ky'omuntu nga mukitegeera nga ngenda ku maaso asookera ddala bamuyita Alex bamuyita Alex Wamakota yono Alex Wamakota mumulabe bulungi oyo Alex Wamotoka Alex Wamatoka awo mujja ditegera oyo bayita Alex Wamatoka ye namba emu mubakola mu drones ezo eziwamba abantu oyo Alex Wamatoka ndoza mukopinze bulungi oyo omu ngenda basomera abantu 26 ababiri mbabulidde Sipapa abasatu mbabulidde Sipapa Chitata nani ne Abdul Chitata abasatu bomba babulidde bali kati mbado babulya ebifana byabali mbemanyi kati ntandise n'omu asooka Alex Wamotoka yoyo gwemba gambi yoyo namba emu gwentaddeko oyo namba emu yoyo kuba tulandi mu drones ezo mutegedde amanyi family yo na weeri
please nawe kola kyolina okukola wemuvuddeko ono Onyama Dennis oyo Onyama Dennis y'omu ku bo oyo bamuyita Onyama Dennis mutegedde oyo muvuddeko mutegedde Onyamata Dennis mumutegedde ngenze ku wokusatu ono wokusatu bamuyita Okwen Joseph wuuyo oyo bamuyita Okwen Joseph mwe tumwebuuza bana batambulira mu drone be bano babaleetedde oyo Okwen Joseph y'omu ku bo abatambulira mu drones bamuyita Okwen Joseph yoyo wokusatu okuna bamuyita James bamuyita Jude Musingano wuuyo Jude Musingano oyo ali mu uniform ya police yo Jude Musingano yowokuna mutegedde bulungi Jude Musingano yowokuna mumutegedde bulungi oyo Jude Musingano atugenze ku Aine Enoka ono mumanyi bulungi nnyo y'omu ku operatingira mu drones ezo Aine Enoka y'omu ku bali mu drones ezo ono eyali yakuba Ashraf owa munnamuli wa Kyagulanyi sasi mutwe yo yamukuba masasi era y'omu ku operatingira mu drone ono nno akolera Masaka ne ali mu Kampala n'ebirirano bali mu kukwata baana b'abandi oyo mutegedde oyo Aine Enoka mutegedde y'omu ku bali mu drones ezo abakwata abantu tugenze ku Ahmed Matov uyo Ahmed Matov oyo Ahmed Matov y'omu ku bo mumutegedde Ahmed Matov ngenze ku mulala ono Kwesiga Ernest y'omu ku bo Kwesiga Ernest y'omu ku bo mumulabye oyo Kwesiga Ernest y'omu ku bo wuuyo Kwesiga Ernest mumutegedde oyo mu ku bo Kwesiga Ernest yoyo mumutegedde ono Mugabe ono bamuyita Mugabe Robert wuuyo Mugabe Robert oyo Mugabe Robert bamu operating na mu drones zonna yoyo Mugabe Robert mumulaye bulungi oyo Mugabe Robert ngenda baba somera bona nebifaananyi ngenda bisha social media tugenze ku Nuwagaba Akram oyo Nuwagaba Akram oyo Nuwagaba Akram wuuyo yomu ku operating na mu drones ezo ziwamba abaana baffe Nuwagaba Akram yoyo mumulabye ndoza mutegedde sagala balu esanyo oyo Nuwagaba Akram mumutegedde tugenze ku Kiza Tone oyo Kiza Tone mumulabye oyo Kiza Tone y'omu ku bo weewunye mwana muganda oyo bamuyita Kiza Tone y'omu ku bantu ababeera mu drones ezitambula okuwamba abantu mu bitundu byonna ebya Kampala mukono wa Kiso bamuyita Kiza Tone mumulabye oyo Kiza Tone nyenze kwaddako addako ye Alfred Kitambalala Masereka Alfred Kitambalala Masereka wuuyo bamuyita Alfred Kitambalala Masereka wuuyo mumulabye Alfred Kitambalala Masereka yoyo y'omu ku bo Alfred Kitambalala Masereka yoyo y'omu ku bo abatambula mu drones ezo ezitta abantu era ezibawamba ngenda gabawa mwenna bona ngenda gabawa oyo mumaze
bamuyita Bonga Kenneth oyo bamuyita Bonga Kenneth Bonga Kenneth bamuyita Bonga Kenneth mumulabye Bonga Kenneth oyo muko bo bamuyita Achidili Vincent bamuyita Achidili Vincent oyo bamuyita Achidili Vincent mumule bulungi Achidili Vincent oyo omu ku bantu abawamba abantu mu Kampala mukono wa Kiso Achidili Vincent bamuyita Akena Kenneth oyo bamuyita Akena Kenneth oyo Akena Kenneth yomu ku bawamba baganda baffe bamuyita Akena Kenneth mumule bulungi Akena Kenneth yoyo Akena Kenneth Akena Kenneth yomu ku operators operatingira mu motoka za drone ngenze maaso on Olukutumu Jime yomu ku bo naye abeera mu civilian wakumanti katale mu ngoye za police bamuyita Olutumu Jime oyo Olutumu Jime kamuzuminge mu mulabe yoyo Olutumu Jime yoyo Olutumu Jime bamuyita Olutumu Jime mumulabye oba obi bamuyita Olutumu Jime omulabye oyo Olutumu Jime yomu ku operatingira mu drones ezo okitegedde yoyo Olutumu Jime yoyo ngenze ku mulala olamuyita Amil Magulu era yenna atunulanga omufu naye nga atali mu kutta baana banna Uganda wuuyo Amil Magulu ngenze ku mulala bamuyita Anguni Michael ono bamuyita Anguni Michael oyo bamuyita Anguni Michael oyo Anguni Michael y'omu kubakola mu drones ezo eziba ziwamba n'okutwala abantu Anguni Michael tugenze mu maaso ono bamuyita Sion John yeyita Sin John ono yeyita C John beyita C John bamuyita Asia John bamuyita Asia John y'omu kubakolera mu drones ezo eziwamba abantu Asia John ono bamuyita Angum Moses oyo Angum Moses bamuyita Angum Moses y'omu kubakola mu buki bamuyita Angum Moses omu kubakola mu drones ezo eziwamba abantu Angum Joseph yoyo Angum Moses mumulabye yoyo Angum Moses nze mbawa amanya ne mbaterako n'ebifaananyi mumutegedde Angum Moses mumulabye yoyo Angum Moses ngenze kwaddako bamuyita Alfred Rushagana oyo Alfred Rushagana mumulabye yoyo Alfred Rushagana yoyo y'omu ku bantu abeera mu drones ezo eziwamba abantu mumutegedde bulungi yoyo tugenze ku mulala ono bamuyita Brian Ampire oyo bamuyita Brian Ampire oyo Brian Ampire y'omu ku bantu abeera mu drones eziwamba abantu mu Kampala Brian Ampire mumutegedde bulungi yoyo Brian Ampire y'omu ku babeera mu ki ababeera mu drones ezo
Brian Ampeirwe bamuyita Brian Ampeirwe ya bamuyita Brian Ampeirwe oyo amanya gemba wadde n'ekifaananyi Brian Ampeirwe ndoza mutegedde oyo Brian Ampeirwe tugenze ku mulala ono bamuyita Agaba David oyo Agaba David bebamu wabapulatingira mu drones eziwamba abantu Agaba David oyo bamuyita Agaba David y'omu ku bawamba abantu mu drones Mukono Kampala Wakiso ne Uganda yonna Agaba David ndowooza amanya mugafunye era n'ekifaananyi mukifunye bulungi mumutegedde bulungi tugenda biwa ku mutimbagano tugenze ku mulala ono bamuyita George Wacha y'omu ku bo George Wacha mumulabye George Wacha bebamu operating mu drones ezikwata abana Uganda yo George Wacha mumutegedde bulungi George Wacha gemanyage mukitegedde oyo gwe bayita George Wacha y'omu ku bakolera mu drones ezo mukitegedde bulungi George Wacha y'omu ku bakolera mu drones ezo eziwamba abantu eziwamba abana Uganda George Wacha oba mulamu wo oba muganda wo oba oba obiwo mujja tubuulira abantu twagala kukola ki twagala bategeera oyo George Wacha ngenze maaso okay tugenze ku John Tabu one John Tabu nebo tunya John Tabu atta abantu awamba abana babandi yena atunulanga akatulume John Tabu uyo yena atunulanga akatulume yena atunulanga yena atunula basi bantu nule ntya simanya atunulanga endaga muntu yakapere oyo mukuba wamba abantu bamuyita John Tabu John Tabu yoyo mukuba atunulanga akatulume yo mukuba atta abana babantu yoyo John Tabu yomu emwaji mulinganga buno gundi buno obusani obuyola kalimbwe akayindo kamulinga akagatto kamu n'abagocha ne atulanga ataasulewo kyokka bawamba abana b'abantu babatta bamuyita John Tabu y'omu ku bawamba abantu dozi kifaananyi mukitegereza bulungi yoyo John Tabu mutegedde bulungi John Tabu y'omu ku bantu abawamba abantu abo tugenda bateeka ebifaananyi tugenda bisindikana mu UN gaba bugumi oyo John Tabu yennyini mutegedde bulungi nyenze ku mulala bamuyita Jerome Turyomwe oyo bamuyita Jerome Turyomwe oyo Jerome Turyomwe alina otulevu tumulinga otw'embuzi zino endaawo ezisaba laavu nga tezikyasobola kulinnyira yoyo Jerome Turyomwe y'omu ku bo abatemu abawamba abaana b'abantu mu drones emisana n'ekiro yoyo Jerome Turyomwe asibye ettayi gyobera nti mugugu bagenda gutwala ku ggaali oba mugugu gwa pamba bagutwala ku ki bagutwala ku kkolero baguggyemu ebigo yo John yoyo Jerome Turyomwe Jerome yoyo mutegedde omu ku bo Jerome Turyomwe ngenze mu maaso tugenze ku onen Robinson yoyo Onen Robinson oyo bamuyita Onen Robinson oyo Onen Robinson yoyo y'omu ku bali mu drones eziwamba abaana Onen Robinson mumutegedde bulungi yoyo Onen Robinson yoyo obuuza bbaawo mirimu ki gy'akola talina appointment leeta bajja ne ssente batta abantu yoyo Onen Robinson then tugenze ono yasembayo mumulayi bulungi oyo yasembayo ku basi b'abantu abatta abantu baffe beebo mutegedde bulungi yoyo asembyeyo kati mumpemu dakiika 2 zokka mala okusupplyinga ebifaananyi bino byonna mubisupplyinga bigwe gye bigwa then lyoke ngende mu maaso ne video kamala bisumulula kati a minute please mala okusumula ebifaananyi bino
nalusumula ebifaananyi bino malo bisumulula wano malo bisumulula byonna kati malo bisumulula n'amanya gaabwe malo bisumulula kati ne social media mujja tubulya gye muwambira abaana nga ne famire zammwe tuzimanyi. Just a minute mulindeeko malo ngenda bisumulula kati. Just a minute ngenda biririizinga kati ndi mukola selection kati ngenda kubiririizinga muzannya video ekyeyongerayo terinaggwa malo biririizinga kati. Just a minute malo biririizinga ngenda bipostinga nga nze nvuddeko naye kamalo bigabira amagye gabitambuze malo bigabira amagye gabitambuze. Oba no kansoke nkole bwenti kansoke nkole video njimale ndowooza no kansoke nkole video njimale ndyoke ndiriizinga ebifaananyi bino kansoke nkole video njimale ndyoke ndiriizinga ebifaananyi bino. Okay, abantu mbawulidde amanya gaabwe gye bakolera na biki ebibeeramu. Kati tugenze ku nsonga endala. Mbagambye essaawa zino ndowooza meeting obwewodde batewedde omumpembere Sseruta Basirwa Mutano wa Karekezi abadde ne meeting bbiri olwaleero. Meeting gyasooseeko olwaleero gye babuulidde ebadde ya drones zino engeri ez'operatingamu abagibaddemu babuulidde biki babaddemu ne babulira mu mmotoka ezibadde mu State House mu lujja lwazo mubaddemu Abdul Kitata mubaddemu Sobi mubaddemu ne Sipapa ezibaddemu ki zibadde mu State House Nakasero nga Kayihura yaziwa ebiragiro. Jjukira Kayihura yina nnyiri bantu abo bonna mu meeting yemu olwaleero omumpembere Sseruta Basirwa Mutano wa Karekezi atumizza Chief Justice Winyidoro ku pisto so singa yeyagalidde amutumizza ku pisto ku mudumu gwa mundu kuba Chief Justice abadde aganya okujja onaamusindikira amagye ne gamukima ku pisto n'amuteeka mu State House. Then n'atumya ne Samuel Bakama ninajja mu State House ku pisto. Bw'amazaawo meeting eno era olwaleero alina meeting n'abakungu okuva Mengo. Omwami ono tamanyiira aweweeta mpisi kundi olw'okuba nti akimanyi bannayuganda tulina ffiya ate nga tutandise okuguma gye tulaga yamanyi buli kimu agenda kifuula nti kyakuteeka mu buntu nga bw'akyagadde. Kati ye asinzira businzizi bwali mu katebe ke olw'okuba nti namukadde gamuwedde ku mpagala n'atandika okugamba gundi mundeetere gundi by all means era ng'ebikolwa by'omugenzi Idi Amin Dada bwe byali noono bw'ali takyalina gwatya takyalina nsonyi gwayagala gwatumya ku mudumu gw'emmundu. Mbaga meeting egenda maaso eyinza okuba ewedde naye nga Chief Justice bamuleetedde ku mudumu gwa mmundu omuleetayo Sseruta Basirwa Mutano wa Karekezi abadde aganye. Mu meeting eno olwaleero wamala meeting eno alina meeting n'abakungu b'Emmengo simanyi bakungu ki naye mukulu ayambala obusuuti obwawula ebibanja omusazi w'ekimemeya ayogerana n'agirira ng'olimbira mu galubindi katane kageze kakutande mpulire nti mu meeting eno wabaddeko kubanga teri bakungu ba Mengo bajja kuva Mengo nga sigo bakulembedde. Kakutande drone zange mu meeting eno esembayo zimpe nti mu meeting eno obaddemu ojja kumpulira akanfaamu kubanga meeting zibadde 3 yasosewo ku maca njibabuulidde badde meza drone ebadde wa kawungezi ebadde yavaawo mpitewo nga mumpembere Sseruta Basirwa Mutano wa Karekezi ali mu kuwa orders forced orders oziwa Chief Justice akole ku biragiro bye omusango bagusalenga bwayagala nga nono munne gundi ani chairman w'ebyokulonda naye abaddewo ng'agamba nti naye alina okubeera bamala okwasaganya empoza gye bagenda okuwozaamu omusango fye bitulya twabagambye dda buli munamuzaali ku mulyango guno buli omu history yo twamufunye already sanctions zammwe ziri already signed buli agenda okukola ensobi muyina sanctions ezigenda obbakwata sinakindi obutaddamu ku practicing amateeka gonna kakube ku university yonna mu Uganda neliguluza muziyinza okusalibwamu sanctions zammwe zijja ngenze maaso. Ekirala yo Sereti bahabulwa Basirwa Mutano wa Karekezi ne gavumenti yo ey'abawumba tuutu abalowooza ku lunaku lw'Essande kubanga lumulooza nti Katonda lwakola lwokka. Katonda akola mu lunaku lwonna. Munnange wandiyakola ekintu okuyulumya gundi n'owozika ng'oyambe muyambe ekkiriza. Enswaswa etayanula yereega engalabi. Mu kino kitegeeza ki? Enswaswa ebeera nnyo mu bintu ebyekusifu okugamba ng'obeera mu nsiko
okubeera mu nsiko okubeera mu binnya kati ebiseera bisinga teraba nnyo musana kati lweyagadde okuwota omusana ennyo ate kiyamba nnyo abayizi abanoonya amaliba ag'okuleega engalabi we bagisanga ne bakuba ku mutwe ne batwala eddiba yaayo we bava olugero olugamba nti enswaswa etayanula yeereega engalabi ne Museveni ono ekimulemeza ku buyinza yandituyamba obutufuukira ekirabo ekisembayo mu badikiteta mu Uganda ne mu nsi yonna nga kyekirabo ekitugenda okusembayo okufuna mu nsi yonna